Pentagoni tugere katujja kukizimba. Ono yeneko ki yagituddemu. Tulizimba olulala. Twagala Pentagoni obo tudize sente. Pentagoni yenyo. Twagala Pentagoni tukoye sitenti. Twagala Pentagoni obo tudize sente. Pentagoni yenyo. Twagala Pentagoni tukoye sitenti. Angalia mama yake kama naye. Edini zaffe z'Abakatuliki mu mbeera gye ndimu ey'ekirasita ziriko komandi oyingira mu kyaki ne bakulaba bubi kino ogamba n'owulira ng'omutima ogamba Katonda nnyinza munoonyezaawa nga sinoonyeza nga sigenzeeko kukuŋŋaanira wamu ne tumusaba kati ng'olaba kyaki ya Kikatuliki ekugaanyeemukko tekuganye naye bw'ogendayo bakulaba oba nga bakulaba nga muyaaye bo bamanyi nti omuye kati olumu abalokole abo ne bakola ki ne bakusembeza ne batusembeza ne kituyamba okuba nga tusobola naffe okutuuka noba ng'otendereza Katonda wo nga bakulaba ng'omuntu kituufu kuba n'abayimbi bayina ba gospel artist bemanyi abalina amarasita bangi bemanyi abalina amadread era eddiini y'ekirokole eyo tugyebaza nnyo okuba nga tesosola muntu nga bw'ali oba omuntu alina zitatuuze oba olasibye dreads yo ejja nekulyowa omutima omuntu akyukiraawo oba oyinza okulaba omubiri oba ng'omutima mulungi oli n'olaba omubiri n'ennyambala nga mulungi naye ate ng'omutima muki nga mubi nnyo nga mubi ddala lokyafu so osabira Kanani ku Kanani oba wasabirako Kanani nali nsabiddewo naye oba kati ngamba oba ze ndiga ezimu ezikola ki ezibuze ezibanja ezaabula so mu bufunze fe ndiga ezaabula kitegeeza pasita Bugingo yali pasita wo oba ntuyimuyite pasita wo pasita wange ne kati pasita wange pasita wo yes otutekabanga ki nga tokyasaba akabanga si kanene waliwo ekikutikka n'ogamba kampiteyo kaŋŋendeyokko angende kankikubemu era naye kati nga we nalukubye ne lusala yakuyitayo yagendayo nsabemu so gundi bino bye tubadde nga tusondera ssente nange mbadde mpaayo nayenze empeerayo ku TV empeerayo ku ssimu ng'owaayo kati abantu kyenjagala bategere bannaayo abatulaba n'abatuwuliriza ffe abayimbi tuli maloboozi oba emizindaalo egituusa obubaka bw'abantu ewalala mu balala okubujja mu batono n'obutuusa mu bangi kubanga ekyo ekintu sinza akitandise nze nyongedde kitutumula oba kipromotinga nenkiteeka mu luyimba naye nze nsuubira nti okubanja kwa Pentagoni kubaddewo kati bwe nawulira ekintu ekyo era pasita bw'oba ng'oli awo n'ondaba oba omukyala we oba ani nkusaba ekintu kimu kiri kimu nze ndi muvubuka muto neeyiya sirina kye nnina naye buli woolaba gaapu w'osobola okuyita okukyusa obulamu bwo okola ki oyitirawo ogezesaawo omukisa gwo saakikoze mu mutima mubi saakikoze nti oba ki nti oyagala kulwana na musumba nakikoze nze njagala kuyisaawo obulamu bwange okitegeera nti kameseji okawulidde kakubye naye abantu bali mu kukazanyisaawo ate nga kasobola okukola ensonga kabako kyekakyusa nekakyusa osegeera nekakyusa nze ng'omuntu ne pasita mwenyini ayinza okyusa ekirowoozo nti naye abantu kambaye Pentagoni yaabwe pasita sijja munenya ye osanga Pentagoni wadde nagimubanjizza saagimubanjizza mu bubi yeneko ki yagituddemu Tulizimba olulala. Twagala Pentagoni obo tudize sente. Pentagoni yenyo. Twagala Pentagoni tukoye sitenti. Twagala Pentagoni obo tudize sente. Pentagoni yenyo. Twagala Pentagoni tukoye sitenti. Angalia mama yake kama naye. Muganda waffe musumba waffe gwe tewandibadde gwe nange
kasonda kusende era musumba tukulwaniride akasente kawano nga kamenya ffe twakasindika kubanga yekwe ozimba ennyumba mawulire nga teffe tusaba mu kisooto wali oteredde abantu bawano mbabuulidde naye pasiteri akasente mubi so osabira kanani ku kanani oba wasabira ke kana nali nsabiddewo naye oba kati ngamba oba zendiga ezimu ezikola ki ezibanja ezabula so mu bufunze fendiga ezabula era ekintu ekyo era pastor bw'oba ng'oli awo n'ondaba oba omukyala we oba ani nkusaba ekintu kimu kiri kimu nze ndi muvubuka muto neeyiya siina kye nnina sitasijja munenya ye osanga Pentagoni wadde nagimubanjizza saagimubanjizza mu bubi era bw'owulira oluyimba lwange message sina we natyobooledde pastor neera nasose ne ŋŋamba musumba waffe muganda waffe tewandibadde mu ndongo naye nga gwe ssente yo ogiteeka buteesi mu ndongo so endongo eba yabugumiikiriza nakumanya nti no Katonda ye waali akulaba n'ekyogira obudde bwonna ojja kuba muwanguzi so endongo ya Bulaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna byebompereza ng'oli e Bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Nyo gwe munafa agenda maaso okubanga ate otugoberera nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gyosobodde okubanga ate okola gwe munafa ena tugoberera okuva ebuliro ggwanga ali munda mu ggwanga weebalire ddala nkusaba kigambo kimu nti yongera okusubscribinga namba y'abantu baffe yongedde okuwera ngenza okeberako nga tuli 11 so abantu bangi mwebale nnyo mwebale ddala abatu abagoberera abatufudde kye tuli buli kaseera nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchimba nekkiriza nkwanjulire Biva Organic bano bakafulu mu kujjanjaba endwadde zonna ezitawaanya omwana w'omuddugavu gwe omusajja osumbuyibwa prostate omukyalo olina ebizimba mu lubuto oyina omusujja ogwo ogujjamu embuto olubuto lwofuna luvaamu oyina ebizimba oyina ekiwanga kikuluma ekiwanga kyagaana okuzibukuka oba omwana muto oba muntu mukulu ekiwanga kiganye ebintu edderuda bwebintu ebyo nga byetaagisa eddagala lyaffe ery'emiti eddagala eryaffe erikolebwa mu bintu ebyaffe byana ebirime omuli emmere omuli emiti omuli ebintu ebyo ebyokunsiko ku ttale byonna ga Biva Organic basobola okuba nga bakuyamba era nga bakutereeza kale gwe nno alina ayagala okujja okuba nga obatuukirira Biva Organic basangibwawo Erubaga Mengo ku luguudo lwa Ham Mukasa oba opposite BBS Masengere bw'otuuka awo ekizimbe ojja kuba okiraba ekya Biva Organic naawe ali mitundu by'ejjinja Biva abeerayo ali Masaka Biva gyali ali Luweero nayo Biva gyali gwo kasoba ng'olina obulwadde bwonna nga bwetaagisa okujjanjabwa Biva Organic ne Dr. Senjobe wamu ne badokita bonna abalala bajja kusobola okuba nga ate bakujjanjaba naawe omwami olinamuko ebikondo biragaya kwegamba ogenda okusatinga emmotoka nga batule tekuli n'ogamba naleseeko mataala oba kiki genda akweka wake up call genda akufunira akadagala akasobola okuddamu kasitula ebikondo batule eddemu efuna omuliro ovuga emmotoka yo paka gyagala okuba nga ate okoma Biva Organic bagulawo kuva ku Monday paka weekend kuggwako kuva ku makya paka kawungeezi gweyitawo buyisi basobola okuba nga ate bakwasaganya nze Martin Nchimba wanina omuyimbi ono bamuyita Neko G amanya amatuufu neekolera Godfrey neekolera linnya neekolera linnya
waliwo guy gwe manyi yekolera kati naye gwe nekolera nga nekola linnya lyo nekolera Godfrey linnya lyange era sakyusa amanya by the way kuba nasalako obusazi nengamba nekoji nekola babeddira ki nekolera tweddira nte wera weddira nte oli muzukulu wa Katongole yes nekoji yayimbye akayimba kayite mu bunamawanga oba bakayita Pentagon twagala Pentagon oba tudize sente twagala Pentagoni tukoye zitenti fe twagala Pentagoni mutu oba mutudize sente twagala Pentagoni tukoye zitenti muganda waffe musumba waffe tewandibedde gwe nange nasonda ku sente kitegedde ye nekoji eyayimbye akayimba ka Pentagoni oluvannyuma ebyo bine byatuukawo abantu nga Pentagon efuuse Pentagon omusumba gambye tekyali Pentagon katugire nga tugirinda-lindako abantu abamu ne batandika amaloboozi gatandika okuvaayo ng'abantu baagala essente oba baagala Pentagon nenekoji ono mwe yajjira nga naye ne mu lulimba lwe mulimu nti batudize ku ssente anyway katandikirawo nekoji concept eno gijawo y'okuyimba oluyimba olwo obanja naawe nga sinaba kubagamba kubanja kansoke mbe yanjulire bamutta nekoja amanya gange amanya amatufu nekulya Godfrey bannaye nsoke nebaze ba TikTok mwena buli omu buli yagula smartphone nateka akasente ke najifuna oba ku kibanja mpolo oba mu cash ngeri yonna gye yagifuna nagula ka data nagamba atule mu kasaundi kangaako mwana katonda nakola duet nakola sound nakola ekintu kyonna kale ekinyongerako kyonna mwebaza nnyo era nsaba bannaye twongereyo kubanga kitandika butandisi nsuubira tetunakutuuka we twagala kutuuka naye nga message gye nabawa katandikire wano kale music wo muyimbirawa music wange maze banga by the way myaka giringa mwena nga nkola music owenjawulo era bwogenda ku YouTube yange eriko neko Godfrey bwogenda ku YouTube ojja music wange wanjawulo gyali era nkozeko ennyimba ennungi waliwo bakayita omuceere mu nnyama omuceere mu nnyama ceere nnyama akakayimba nako katrendinga video yene yalimu bana banamuyomba video yalimu abana banamuyomba era banamuyomba mbalamusiza mwebale nnyo kumbeeterawo so music basically maze myaka emeka music maze myaka ena ng'okikuba okubira mu kilabu yani okubira mu kakati music wange nganze omuntu nze ndi musajja musibi wa nviiri bwe mbeera omusajja musibi w'enviiri nkola nnyo ku bayimbi yes kati bwe mba nkola ku bayimbi abayimbi nze nayingira mu kusiba enviiri ngero already ndi muyimbi naye nga sinnaba kuba mukakativu nzize kuyiga era ndi musibi wa nviiri ow'amaanyi ennyo wano e Kampala osiba dreadlocks abayimbi bonna nze abasiba era bangi bambuza naye lwaki toteekawo TikTok ey'enviiri neŋŋamba singa ngono baba brand baba singa nteekawo TikTok y'enviiri andaba egendako nja ku kirooto kyange kuba ekintu kyenkola sisuubira nti Kampala waliwo akikola mu nviiri okitegeera era ogenza kunkubira nga ndi awo ku saaluuni so neŋŋamba munnaye so abayimbi wano mu kujjanga obasibe n'otandika okupiikinga vibe yaabwe nagenda okuyingiramu basiba nga nkyagala natandikira waka eyo Masaka babanzaala laaka ikooki naye nga obudde bwange obungi namalira Masaka kuba mwe nasomera yes mwe nasomera so nenyingira Kampala ku senior 5 nayingira Kampala senior 5 bwe namala senior 6 nekinnemerera awo netandika okweyiiya mu nviiri nenyimba y'obuyimba awo nenteekayo ku YouTube nenyimba ng'era bw'omanyi kulemerako buli kaseera oba omanyi egenda kukuba nti lwootuuka Katonda n'akubulesinga abantu ne bakulaba okubaako kokoze ne kavaayo abantu bakategeera era ne Bafana munnaye yampayo nakolako naye oluyimba gwe mbadde okuza nakulabako ng'okola baluyita balyamu kite twalukola mu COVID nga bw'omanyi COVID promotion yali nzibumu nga nzibumu ate nga ne TikTok tennakyaka so twalukola lwatambulako ekyova olaba nti naawe okoze ki oluŋŋambye ng'olumanyi naye kola bondozo olina na Bafana yeka
collab nyina na Bafana yekka ne nyina collab endala ze sinaba kwogerako era ze sagala kwogerako. Okay, tezina bafuluma. Ngase tezina kufuluma. Okay. So basically music obadde omutambuza bwoti omwetambuliza social media zompola omututeko ku ma radio. Yes, ama radio ngezezaako okutwalayo naye sometimes fa abayimbi bwokola ekintu osobola okitwala naye kangeze nti producer oba wa TV ayinza obutalwagala oba message gy'otaddemu oba ki so gwe bw'obanga oli muyimbi kisobola okunyiiza naye kati abamu okitegeera n'ogamba maybe ayinza okubanga message gy'atayagala oba ki olina okulemerako n'okola until wanaatuuka ku ekyo n'agamba ono muyimbi. Twagala Pentagon oba mutudize ssente. Yes. Oli mulokole? Yes, ndi musajja nazaalibwa mu ddiini ya Kikatuliki era nga nasoma bulungi Obukatuliki bulungi. Yes. Then nga womanyi nti nno eddiini zaffe ez'Abakatuliki mu mbeera gye ndimu ey'ekirasita ziriko komandi oyingira mu kyaki ne bakulaba bubi kino ogamba n'owulira ng'omutima ogamba Katonda nnyinza mmunoonyezaawa nga sigenzeeko kukuŋŋaanira wamu ne tumusaba kati ng'olaba kyaki ya Kikatuliki ekugaanyeemukko tekuganye naye bw'ogendayo bakulaba obanga ki bakulabanga muyaayi bo bamanyi nti omuyewe kati olumu abalokola abo ne bakola ki ne batusembeza ne kituyamba okubanga tusobola naffe okutuuka nobanga otendereza Katonda wo nga bakulaba ng'omuntu. Kituufu kuba n'abayimbi bayira ba gospel artist bemanyi abalina amalasta bangi bemanyi abalina amadread. Era eddiini y'ekirokole eyo tugyebaza nnyo okubanga tesosola muntu nga bw'ali oba omuntu alina zitatuuze oba olasibye dread ze yo ejja nekuliwo omutima omuntu akyukiraawo oba oyinza okulaba omubiri oba ng'omutima mulungi olina olaba omubiri n'ennyambala nga mulungi naye ate ng'omutima muki nga mubi nnyo nga mubi ddala lokyafu. So osabira Kanani ku Kanani oba wasabira ke Kanani? Nali nsabiddewo naye oba kati ngamba oba ze ndiga ezimu ezikola ki ezibanja ezaabula. So mu bufunze endiga ezaabula kitegeeza Pastor Bugingo yali pastor wo oba ntuyimuyite pastor wo? Pastor wange naye kati pastor wange. Pastor wo? Yes. Otutekabanga kinga tokyasaba? Akabanga si kanene waliwo ekikutikka n'ogamba kampiteyo kaŋŋendeyokko. Kaŋŋendeyokko noga angende kankikubemu era naye kati nga we nalukubye ne lusala yakuyitayo yagendayo nsabemu. So gundi bino bye tubadde nga tusondera ssente nange mbadde mpaayo naye nze empeerayo ku TV empeerayo ku ssimu naawe obadde ng'owaayo? Kati abantu kyenjagala bategere bannaye abatulaba n'abatuwuliriza ffe abayimbi tuli maloboozi oba emizindaalo egituusa obubaka bw'abantu ewalala mu balala okubujja mu batono n'obutuusa mu bangi kubanga ekyo ekintu sinza akitandise nze nyongedde kitutumula oba kipromotinga nenkiteeka mu luyimba naye nze nsuubira nti okubanja kwa Pentagoni kubaddewo kati bwe nawulira ekintu ekyo era pasita bw'obanga oli awo n'ondaba oba omukyala we oba ani nkusaba ekintu kimu kiri kimu nze ndi muvubuka muto neeyiya siina kye nnina naye buli woolaba gaapu w'osobola okuyita okukyusa obulamu bwo okola ki oyitirawo ogezesaawo omukisa gwo. Saakikoze mu mutima mubi saakikoze nti oba ki nti oyagala kulwana na musumba nakikoze nze njagala kuyisaawo obulamu bwange okitegeera nti kameseji okawulidde kakubye naye abantu bali mu kukazannyisaawo ate nga kasobola okukola ensonga kabako kyekakyusa nekakyusa osegeera nekakyusa nze ng'omuntu ne pasita mwenyini ayinza okyusa ekirowoozo nti naye abantu kambaye Pentagoni yaabwe. Pasita sijja mmunenya ye osanga Pentagoni wadde nagimubanjizza
Saji mubanzizza mu bubi. Era bw'owulira oluyimba lwange message sinawe natyoboledde pastor. Neera nasose ne ngamba musumba waffe, muganda waffe tewandibadde ggwe. Nange nasonda ku ssente okitegeera. Kitegeeza omusumba ffe tulindigaze. Okitegeera. Tulindigaze tumwagala nnyo tumukkiririzaamu. Okitegedde. Kati nga message yo egamba bugambi. Ate n'ebirala ebintu bya music biraba tebiba bya serious. Ekiriwo kyobuuka nakyo. Ekiriwo kyobuuka nakyo kuba kunyumirwa. Okitegeera. Twagala Pentagoni oba mutudize ki? Tukoyeze tent. Mutudize sente. Twagala Pentagoni oba twagala Pentagoni tukoyeze ki? Zitenti. Okitegeedde. So oyogeredde eddoboozi ly'abantu bano abasabira mu tenti ezo nti liyinza okwangera eri abantu abakoyeze tenti. Ngera nabo baagala Pentagoni. Kati kankubuuze. Gwe kyolowooza waliwo mutataagala kirungi? Ateri bonna baagala ekisinga. Bw'ogamba enkuba bw'ejja nga muli mu kusaba ne bakyankalanya omuntu aba ayagala. Enkuba. N'ayagala biri mu kizimbe munda. Mutaagala ekizimbe aleese emmotoka ye paakinge oba omwana we teyeddugaza oba ki. So message yange ebadde eri abantu bangi okugituusa ku mukulu. Okitegeera. Era omukulu nkimanyi yakoze eki? Yagiwulidde. Yamutuuseeko naye nze saagimuweereza mu bubi. Nagimuweerereza mu mbeera nti omuvubuka yeeyi ate endiga ye omukkiriza we. Ekisinga n'okunsanyula nti nange ku kyaki nnyinako ettaffaali. Naye wali osonze ku ssente? Nali nsonze nnyo nali nsonze sigumusa ebiri. Omusumba we wali omusinkanyeko 1-on-1 ng'ogyeko bino nti abeera ku kyo n'abuulira enjiri gwe ng'otudde eri mu audience. Naye wali omusumba simusinkanangako naye ntuulako ntera okutuulatula wandabaalaba kyemmanyi bw'atuulako mwina gye mube ng'oli mu kyaki kale sigamba nti otuula eri ogezaako kuba kale njagala nnyo okusemberera Katonda waali kati mba njagala nnyo okusemberera totuula wala kale nze ndi musajja waabwe njagala nnyo okuwuliriza kitegeera kati mba saagala kutuula wala ntuula kumpimpi era kyemmanyi bwandabako bw'ati agamba olubada mulabawa okitegeera newasabirayo dread zo zaali bwe zityo kitegeeza sobola okurecognizing nze dread zange ndudde nazo bwe nti singa akuyita n'olaba akasimu akavuze nti neekogi jangu sina buzibu bw'aba mpise mu bulungi toyinza kutya nga akasimu kavuze nga yakuyise anti kati kankubuulire kino Katonda nze kyenzikiriza kiri kimu Katonda kye yategeka teri ayinza kisazaamu osegeera no man can nze nzikiriza nti no Katonda yatonda n'anzisa ku nsi amanyi kye ngenda okubeera era amanyi nze omusumba bwankubira era ngenda Katonda nze nfukamireka nensaba ne ngamba Katonda wange mperekera nsookaayo ngenda okutuuka nga ebyange wakoze eki wabikoze dda kati kyentuuka kyengabana Katonda kyaba yakoze eki kyaba ntegekedde nze ndi mumativu kati olaba nene endongo bw'oba tolina Katonda toyinza giwangula kuba otwala emyaka ogusooka naye jjukira nga buli lwoyimba lojja mu studio ogenda okufuluma ng'omanyi hiti njikubi ogenda ojja mu studio nga hiti ogenda nga terusaze na nnyumbayo ebiri emyaka nga n'abantu bakukyawa nga buli omu akulabanga ekitagasa kubanga sente balabanga gwazikola ki azonoona bo bakoze bu business ola akoze bwakengatto ola asubudde amasimu ola okitegeera ogenda kulaba abaana bakulakulanya baguze bu product be wali nabo ngata ndikugamba oyesi waliza mu ndongo naye nga gwe sente yo ogiteka butesi mu ndongo so endongo eba yabugumiikiriza na kumanya nti no Katonda ye wali akulaba n'ekyogira obudde bwonna ojja kuba muwanguzi so endongo ya Twagala Pentagon batudize sente wakoze video sinabakola video era nkowoola n'omusumba bugingo mukoola akola eki kati koololiibe nedda kati n'okuba kati message kati amawulire gano getukola gano galaba amawulire amalungi tegaba mawulire amawulire amabi ge gakola amawulire si kyekyo Pentagoni nakiyimbyenga mu bubi
naye omuntu ategeera kirungi lwaki kiri mu promotingibwa mu bubi nekitambuza erinnya Pentagoni. Pentagoni genda okutuukawo nga buli omu amanyi buli omu agyogerako esegeera yaman. So ekigambo Pentagoni oyongedde okitutumula. Nyongedde okukitutumula. Tolabanga atadde akaliro ku pastor. Akaliro kuba kati TikTok abantu batudde mu luyimba lwo batudde mu omulabi atula mu luyimba baba muteekako kaliro alutuulemu. Atula mu luyimba baba atuusa message mu bantu okitegeera alutuulemu. Buli omu alina embeera lwaki atuula mu luyimbo ki olwo. Yes. Singa oluyimba olwo luyina obubaka abantu bwe batayagala terwandigenze viral kuba nze sina ssente nti abantu abo bonna nsobola obasasula balukole. Yes. Okitegeera naye omuntu buli wawuliranga obubaka nga bwabufunye bwagala butuuke mu bantu bwabutuusaayo kubanga goyinza obulaba mu kirala n'oli n'abulaba mu kirala n'oli n'abulaba mu kirala. So nsaba bulomu obubaka ayongere okubutambuza n'omulala abutuuse ku mulala n'omulala abutuuse ku mulala mpaka singa Pentagoni bagizitandikako gizimba onoletayo akayimba akalala akakyusa byoyimbye mu kusooka mu paati A. N'okugigulawo kwennyini omusumba alina okumpita n'ennyimba kubanga nga bwe mpandiisa oluyimba olubanja Pentagoni n'olw'obuwanguzi mba nnyina oddukola nga mujubireetinga abasabirayo mufunye ekirabo kya Pentagoni Katonda abawadde Pentagoni. Kiba kirungi ate n'ekirala kiba kirungi omwana okujjukiza muzadde. Taata wangamba okungulira engatto era ngamba bwe nsoma bulungi ojja kunkolera kino osegeera kitegeeza omuzadde oyo ategeera nti omwana ono obwongo bwe bukola ki bukola. So si muntu kubanga ne family zannyini zetuvaamu for example nti olina omukyala ewaka omukyala asobola okwagala ennyo n'asirwala nga noba oyambadde saati njulifu yalaba nga design osegeera nga noba okoze eki naye nga noba oyogedde bubi n'omukozi ewaka omusajja muntu kangegeze wataddeko omuntu alongozesa compound najja nakubanja n'oyogera naye bubi omukazi nga tayinza kugamba ani muwadde ssente ze kubanga atukoledde buki atukoledde bulungi. Naye omuntu omulungi gwe muyinza ogenda mu maaso oyo yagamba wandi mugambye wakiri n'akwama bukomino okitegeera n'abanga akola ki akuwabulamu buwabuzi okitegeera kati nze yenze endiga ezimu eziwabula taata wammwe ku muzadde okitegedde ogezako kuwabula omuzadde in that regard ntaata wammwe nga omusumba ate n'okumuwabula ndowooza simuwabula wabula omujjukiza okitegera mujjukiza. Oluyimba olwo gwe waluwandiise oba watudde nga balukuwandikira gwe n'oteekamu eddoboozi? Kati oluyimba olwo nali mbadde ku social media nnyo nali lwakuna nali ku live emu ku TikTok okwo nagenda ku live bwenti nengenda nensanga alien scheme ngali ku live nga bakuba nga bayinaawo bakuba zi freestyle natandika okwogera Pentagoni ya nnyoko tuzimbe Pentagoni ate nga kyaki trending nga nakimanyi kino ekintu kyetaaga okukolamu oluyimba kati kona producer ne mukwale mugamba producer mbadde gyatukolaawo nangamba nkoye tukole enkya kati enkya enkera we bwakya bwe nakirowoozaako ne ngamba sigenda kiyimbako kati producer ye twasula tukoze program nze saamugamba nti mbisazizaamu bwe yatuuka ku studio nangamba oliwa nga tojja nga sikwali idea gimugambidde ddala lumujwa nali sinamugamba kati bwe yangamba oliwa nengamba omusajja avuddeko alinnye boda ampise nyina okugenda kati nagenda na vibe ya luyimba lulala nga kino ekya Pentagoni nakoze eki wakivuddeko nga nakivuddeko nga tutandika tulukuba oluyimba baluyita kwerunga nga tukola kati twali tukyakola
waliwo ere yajja ku show naga waliwo yajja naga Pentagoni ya nyoko twagala Pentagoni kati producer ne mugane naye ne mugamba naye layo no manche tubatukola soko jibikeke eyo soko jibike kawo nkulage vibe endala wano kubanga kirabika bano bali mukuzanyira mu kigambo kino nga kisobola okukola bakitegeera ne tutandikawo natandika ogikuba nga tukikube bwetu ne tukata idea ninjitulamu awo ebigambo nentandika obiroza nga twagala Pentagoni oba tudize sente twagala Pentagoni tukoze tent nenkateekamu naye nga oluyimba nali mfokasinze ndukole nduteere okusaawo eyo kuba bwe nawe yawo nga bakyogera nnyo nemmanya engeri gye bali mu kyogera ennyo omuntu yenna obudde bwonna agenda kikolamu oluyimba osegeera era producer ne mugamba njagala tulukole mu ssaawa emu nenkubira n'owa posta ne musindikira ekifaananyi nga tuli mu studio nemugamba kola kino ekifaananyi ngenda kiteekeko Pentagoni osegeera nemuwa ekifaananyi nemuwa idea kati netukola oluyimba twali tetunnamala na kolansi lwali lwakutaano fiki nankubira fiki pamaika nangamba owayineeko kale mwana okimanyi nti olwaleero konsati yange naye tolabikako biki okitegeera nempya kati awo ngambira nemugamba nkwegayiridde anko kanjije bibadde binkuttekuttemu naye kangire kati kyenakola awo neŋŋamba producer omanyi producer programu yange badde yakuta luyimba luno olwaleero sisobola gisazaamu ate fiiki maze ebbanga ddene nga nze amukolako sobola mu disappointinga luno olunaku nga mukolo gweringa mbagaye ku konsati ye nemugamba kyoba okola bawunsinga akantu ako nemugamba kateekeko mmento yakagoma katono netukatema nemugamba awo neŋŋenda nenkata kakolansi nekaweereza omwana nemugamba munaye ebyo ebintu bintere ku YouTube oli wa posta najimpa nembimusindikira nze neŋŋenda ku bya fake ebyaddako saddamu kumanya nategeera nkeera nagenda okugira nga buli kimu kiri steady gye kiri enkeera neŋŋenda mu studio nenkola ka recording ako koolaba ku TikTok nenkateeka ku TikTok waliwo awo gaayi wa Simba yasooka okatulamu ono ayimba omuŋeŋŋeno omutegedde oba nakatuulamu awo kati twali tuli awo nakenda okolana ne Kididi najja nakola ki nakatulamu nekafuuka ki nekagenda vairo bwe kagenda vairo aka Kididi ng'olwo tusingaba kuddala mu studio kola ki kola luyimba lwonna lumalayo oluyimba nelusooka lukuba olunaku olusooka olwokubiri nagenda okulanga bikyuseemu producer ne mugabo manyi tukole luno oluyimba jjukira mbeera bize ebyenviiri ebyo binfuula bize by the way bannaye osegeera nga buli wemba njagala okukola nga kasitoma ngamba ate nyinayo omwana jjukira abo abaana badde badda ku masomero omwana gamba jange okole ku baana kati wayo nali ngenda okukola era waliwo jjukira nyina nnyo bakasitoma ababeera e Bulaaya nga yakubira bukubizi naga agenda okole ku baana bange kyo okitegeera kati obudde bwangira awo wanudde nali mba nakukola ku baana ba Loni Bantoni nga nkooye naye nenkubira producer nemugamba omanyi producer kanjije tuluwemu essaawa ng'emu waakiri tulumale lugwe producer naŋŋamba tewali buzibu neŋŋenda mu studio nemulukuba netutandika okuteekamu zivasi ntateeka zivasi kuba nagenda okulaba ku TikTok nga buli omu amanja nga buli omu abanja singa osoma ku comments ezasooka byonna mbirabanga baagala ne balugweyo oluyimba lugweyo nengenda nenkola oluyimba producer bwe yamala oduka nemugamba producer omanyi nze nkooye nnyo lukeeseze kola oluyimba gwamanyi wona agendera naye nze kangende nkole ki mpowe kati oluyimba olwo bannaye oba luliko mikisa kati bwe twali nga tuno tukyalukola Kididi najja kati producer bw'amala butematema nakwata naŋŋamba kwako ogenda owulire mu ngeri gy'osinzamu oyinza okujja ne tukyusaamu okumakya n'ogenda audio n'akatema n'akampa nali nfuluma Kididi najja Kididi n'akalwa naga kana kayimba kalungi naye kansindikireko
nange mpulirizeemu nsobola okujja ne tugatta ffenna ki zi idea kati kididi nenkamuwa natuuke waka mu ddakiika nga 3 nagenda okukeberawo nga kaddemu yakataddeyo ne ku YouTube nagumana nagamba anko luno oluyimba tebaluddamu kimala nze nduwuliriza wano mu mmotoka ndutaddeyo ne ku YouTube naye kidite yakikola nti akikoze mu mutima mubi yakikola lwanjagaliza nangamba nawe oli sulo sikosoma ku comment santi gubera bize tusoma comment sinaye nze ndaba buli kimu abantu bali mutulu banja luyimbo gano luteka ku YouTube nti bamaliriza biki nze ndutaddeyo osegera awo kyali kikaka naye nga bambyanjagaliza nga bulagamba oli sulo opunye omukisa twagala osegera so kyali kikuwaliriza okulumaliriza nengenda nze nemmaliriza nagenda okutekayo lwange nga kididi yakoze eki muweereza ne posta n'agifuna ku profile pic nakola ki kati nange nemmala olwange bulungi nenduteekayo abantu ne batandika okukola ki era bannaye mbagamba abantu abadde babanja oluyimba mbadde nsaba mugende muluwulireko luyina lirikisa ennungi mugende muluwulireko peji yange bagiyita Neko Godfrey bagiyita ku YouTube. Yes. Okay. Bukyanga okuba oluyimba olwo tonnabafuna kutisibwa kwonna tolina wayise ng'olaba waliwo abakugoberera ng'olaba waliwo embeera etali ya bulijjo. Just nti biba bigambo mu bantu ngabo era bosoma mu comments obiraba nawe olinye y'amajjo okoze ekibi kitegeera naye nganze omuntu nga bwe nga ndi nonzikiririza mu Katonda ye yantonda osegeera kyonna kyabalese kisobola okubeera kyonna kyabalese oba kibi oba kiki kirungi kyonna okyaniriza Katonda yalina programu yo Katonda yalina programu yange kubanze mwekwasa nnyo. Okay. Yeah. All right. Njogera okujjukiza Jimiti omulumbi w'edduwa agwina alina okusomozebwa okwenjawulo mukubireko ku 0752 87 15 15 ngente Haj nakulabye ku Kimbo updates naye n'okusomozebwa mu bintu byenkwasaganya bintu byenkwata bitambula bulungi mbana akamala okusobola enkuba n'etonya mbana akamala okuleeta emali kesisi nejja n'etugoba mbandi nteekateeka kino nekibaawo kale ebintu bwe bityo osobola okubanga omukubirako inawo otunda waganye kutambula ina misango mu kooti libwerwaga nga baagala kukukomyawo buli kaseera goge botunuulira oyinamu engeri y'olutwe oyinamu ebintu bitatambula bulungi bweyitu mu layini eyo mukubireko Haji ajja kubanga akulombera ku dduwa si musawo muganda musiraamu akwata ekitabo kitukuvu Quran n'asaala n'asoma ezo aya zaabwe Allah n'asaasira mu mbeera efaanaganako bwetyo ono Neko G oba Neko Godfrey eyayimba akayimba twagala Pentagoni oba batudize sente kampita nekolera Godfrey Neko G twagala Pentagoni oba batudize sente twagala Pentagoni tukoye zitenti twagala Pentagoni batudize sente twagala Pentagoni tukoye zitenti. Yes. Simu pia aina nakayimba kaleri ako akayimba bakaitwa omuchere munyama omuchere munyama chere nyama omuchere munyama chere nyama omuchere munyama kati nno n'ekirala kyembadde neerabidde towulyanga emimiro gyange gyagizeemu nageze n'enzukukanga soogera nga obadde ki nageze n'enzukukanga soogera wasuze mu vibe emimiro nga bw'omanyi ebyo bibaawo emimiro gyekwatamu n'olwalamu kyo kitegeera tosakalangako emimiro nsakala kati nagenze n'enzukukanga sisobola kugamba kigambo n'owulira wabadde otidde bakyali bange bwe nabatuuseeko ngambuganya nagamba owaayi kaweddemu togenda kuddamu kuyimba omusajja neŋŋaba naye sya sebo tekisoboka omusajja akugassa ebikondo tekisoboka kuba kati oli musajja wa Mukama sisuubira nti omuntu wa Katonda asobola ate okuzza omuliro n'omuliro okitegedde omuliro tegusobola kukola kikuzikiza muliro wote wolowooza waliwo nno wano bayitanga abizzaayo ssebo ng'era azza muliro
abizaayo erubi bayitanga babizaayo nga obo ina kyosindise nga naye akizza mpozi ye akizzanga buzza so kitegeeza omusajja wa Katonda tobeera sure nti bijja kuggwa kwebiti ate naddala b'Uganda tontiisa ab'Uganda naye balumira mwoyo ab'Uganda balalamu naye nga oyo omusumba wange mwagala nnyo kyobola ekyaki era gye nalondamu nga gye nsabira gy'osabira mwagala nnyo mutumiddeko era tujja kusanyuka nnyo music wo Pentagon ezimbiddwa ne bampita n'ennyimba nawo akuyita n'oyi era we n'atandika bwetiika okuzimbibwa oluyimba nza jjo dduggulawo era oluzimba kati ate awo mbakubemu oluyimba nga lwa buwanguzi nga Pentagon mugizimbi yes okay sa yeneko ji ndoza mutegede bulungi omade mboza gayo yani ka omanye ebyendongo omuntu asobola kuba music emyaka emeka nga temumutegeera oli najja n'avaayo n'ekiyimba kimu bwe kitinga kiri awo nalaba ono omwana bamitangane ono omwana w'ebusogo ono omwana omusoga alimpa Johnny Black eyayiba jasa ekiyimba kimu nakwata gravity yaddamu yatula butuuzi mu walumbezaya naye munnaye ate kati obalaba abo oba obalabiddeawo naye kati omuntu ye oweeri gy'abaaki anti ekyo ngamba nti abaakima aba atobye aba atobye just nti nno ennaku yaba tayagala gikuba abantu mu kamera so neko gimutambule naye baba aveeyo bannaye kambawo obubaka buno nebaza kinoomu nebaze oba kino omwezi obutaba malaayo bannaye buli muntu yenna eyagezezzaako n'atula mu sawundi yange n'akwata essimu ye n'ateekako data we n'atula mu kayimba ke bayita Pentagon Katonda akuddizeewo ettapali lye wantaddeko nange bannaye nsaba obanga onneetaagira otherwise sisobola basasula kinoomu naye ndi musanyufu nti Katonda kyokoledde omulala naawe akola ki akikolera bayimbi bano tebannabateekawo nzikiza abayimbi bali mu kunkolera challenge by the way tonnabawulira kaliro Bafana yankoledde challenge KDD ye yalusookamu Record Era yalutuulamu New York yalutuulamu Valley Music yalutuulamu osegeera webali awo kati Suna Beni bannaye webale nnyo naye namulabi kagenze vairo nalabye Suna Beni ngali mu motoka Suna Beni webale nnyo annaye ziza Bafana webale so abayimbi abalala mu music ng'ogyeko oluyimba olongaddo Pentagon n'abalala bonna ng'ogyeko oluyimba Pentagon bonga bo tonnaba kulaba nzikiza yaabwe bangamba mu music industry waliyo enzikiza y'amaanyi enzikiza sometimes nga bwe nagambye nti ebintu ebimu bikwasa Katonda n'alwana n'entalo olaba nti entalo z'ensi zino ziraba buli wogamba zirwana nga ggwe omuntu tosobola ziwangula otherwise osobola okweremesa oba neweerimitinga neweekomako neweesaanyaawo wenyini because gwe oyagadde okulwana ebyokunsi ebitali bibyo osegeera so kati nze ebyange byonna mbikwasa Katonda oba wabaayo alwana oba tewali alwana osegeera kubeera n'omuceere mu nnyama tewalaba bwe nagukola tewalaba abagena ne bakola ate nga n'abantu bennyini bwe nakola ne bakola ne bannamuyomba osegeera kuba yasooka kubira ne producer producer yennyini yakola omuceere gwe yasooka okukubira naye yali taliiyo ng'alina ebyagenzeeko eyo mukyalo naye abiŋŋamba n'amala akubira bannamuyomba bennyini osegeera n'amala n'anoonya fire house yennyini ya shootinga video osegedde kati ng'olabira ddala nti yamanyi ekyo kyennyini ate nze nga kyennyina ku mutima nti Katonda ye tebamulwana era olwo lwe lwasinga ekikyo kiba kikyo n'olulwera ne bwe lwandisinze Katonda yandibadde nga yakisazeewo olwe lukole ki lusinge ezesobola kirwana tesobola kunyiiza ne bwe musanga
Alright. Musanyukirako. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Chimbo neko jigwe mbatusizaako olwaleero mugende munonye ku music we mu ku group ye ku WhatsApp ku YouTube channel ye eriko neko Godfrey. Yes. Mujja kwa music mumulaba ina jali. Abayimbi mwongero mu supporting abayimbi. Kankola abayimbi bachali bange. Mwenna sigenda kumenya bafikfa maika kale bembeddeko baba mbadde mbasaba ku support muntu lidako busound eyo nange mukyusa obulamu bwange mve ku level gye ndiko nange ntukeko ku level ekirooto kyange. Alright kale mubere bulungi nnyo mweraba.